Akaseera kano kabeera ka alipoota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako bya mbeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Mohammed. Omugongo gw'obuzito bw'empewo gukyasimba eri kasongezo ka Ssemazinga Africa era nga gusaasaanyiza omukubo gw'enkuba ne gudda eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Y'ensonga lwaki olwaleero wadde okukendera kw'enkuba kutonnya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde atusuubirayo enkuba okutonnya okusingira ddala ebitundu awo nga Wakiso, Masaka, Mubende so ng'ate ebimu musana gujja kubanga gwaka. Ebuvanjuba otusobera musana okwaka mu biseera eby'okumakya okutuukira ddala eri ebugwanjuba paka eri obukiikakkono bwa Ensiatu omusana gujja kubanga gwaka. Mu biseera by'oluggulo otusoberayo enkuba okutonnya bitundu eby'omumasekkati Ebbugumu 27, Kampala, Masaka paka Mubende so ng'ate eri n'Akasongola 28. Eri ebuvanjuba n'otusoberayo enkuba okutonnya Ebbugumu okuba kudigguliza 29, Jinja, Tororo so ng'ate eri Soroti kuba kudigguliza 30. Ebugwanjuba n'otusoberawo enkuba okutonnya bitundu ebisinga obungi 25, Kabale, Kasesa 30 so ng'ate eri Masindi 29. Ebukiikakkono tusobera enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi okuva eri mu Karamoja wabula Ebbugumu kuba kudiggulizi 30 okuggyako awo Arua otusoberawo omusana okuba nga gwakeera mu biseera eby'oluggulo. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Lagos embeera obudde ajja kubeera ya musana Ebbugumu okuba kudiggulizi 34, Nairobi 25. Okuggyako eri mu Washington DC tusuubirayo olunywankoko Ebbugumu okuba kudiggulizi 22. Tuyinza okubeerako naawe beera bulungi.